Susan Makula ne Pastor Bujingo we mutalijja kuneetondera temulizaala mwana Uncle Bini mulina maasawo wamma ng'awera enkolokooto. Abitex atabukidde Chairman Nyanzi wamu ne Bobi Wine Fulufiga naye mulina ng'atabuse bubi nnyo era nga ne Tata Kimbowa eyayeeyereza abasiraamu mu kisiibo munnange bamututte kaguddeyo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell limesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Subiya News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi oli Uganda oli bweru naye ng'emirimu gyo mukwano tegitambula mukubireko agenda kubanga wamma akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajjanjabisa ddagala lya butonde nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate weefunira obulamu obujja toddeyo n'okaaba ebirwadde ebitategeereka era nga wano ku Subiya News Extra bannange tulanga business tobeereyo ng'olina business ey'okulanga n'osiika ennamba ya WhatsApp weeri awo osobola okujja ne twogera ebisingawo okitegedde ekintu kino tukuba abantu bizinesi mu maaso. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala Susan Makula ono ng'ebibye bibi wamu n'omusumba Rosias Bujingo oluvannyuma lwa Uncle Bini okuvaayo n'agamba nti Susan Makula ne Pastor Bujingo singa tebagenda kumwetondera okusinziira empisa gye bamuyisaamu obuwale bwa Susan Makula bwe yayozanga gamba bingi bye yakolanga mu maka ng'afumba emmere nga bamuyisanga kitagasa munnange ye byonna yabikwata n'abitereka mbwera n'agenda ew'omusawo omuganda oba simanya n'akola ati olubuto lwa Susan Makula mbutalizaala okutuusa nga bamwetondedde mu paburiki banaaki so okulaba akatambi ka Uncle Bini ng'awera enkolokoota abadde ne Sister Junior oba Tamale Junior nga we beerimba oba sitaani yafunye mukyala Susan Makula ye yakola ki ekyakuluma omusota bw'oba oyogera ekigambo ekyo gamba nti omusota. Don't talk about mukyala Susan mukyala waawa yakukyalirako nalebe kasuku ng'alimba abantu mbwalina olubuto lwa myezi ena oyo apulaninga okwetikirwa olubuto ayambala ekiddami mbwalina olubuto asobola odufuna nga nze wendize Bini mpozi nga nazaala mawube ozanya naye ngo neweerabira enjala zaayo bagamba Bini okera nja kulima malaalo nze yeddirenge yenze muzzukulu w'abakazi bendo Semandwa atudde bumpenje nze kawoyi nze kato wasomanya nze waswa nga nanzaala ntya kati gwani ata ntya nze nsobola okwefunira ennyumba wali okolayo bwa house boy mu nnyumba yo wali okolangayo ki wali house boy wali asukaali baali basiru balinga ttako balitwala ku nali sigera mabega nali nkola ku TV yaabwe ne ku radio ate nga mbakolera ssente nabakwata nga beeyagala ng'ensi tekimanyi ne bagamba kati ono katumusembeze naye kati era bajagamba mbu tetulina content mutunyumya ku bo that's why lwakisagala kunyumya ku Uncle Bini bw'atyo munnange ye alumya ogwa wansi n'ewaggulu agamba Susan Makula Pastor Bujingo we mutagenda kumwetondera mbu Susan Makula tagenda kulaba ku mwana mbu era n'ebino bye twali tulaba ng'olubuto olukuze mbu tewali lubuto munnange yali alina ekintu kyagingirira kyayamba ne kale kantu nnyo okugamba sorry kubanga ye agambye just ayagala mugende mumugambe Uncle Bini sorry munnange kiggwe mbu gye yateeka ebintu by'obutazaala abijjeyo neze kyemmanyi gwe tusinza Katonda mulamu teri ddogo eri Israeli so Uncle Bini webeeremu naawe totiisatiisa banno era nga omukyala Honorable Betty Nambozi Bakireke bw'atyo bw'ayambadde munnange yeekuuta akafaananyi ako nga wookalaba emabega nga kuliko ekigambo Bakireke naye nga seba emabega kaawo Marukiseka yamuyisaamu eggaali bannange omwana ono ye n'abakuluta batya kale bwe tweyongerayo ne ba Bruce eri omanyi munnange bagira ne babulirira ne bamala ne bakomawo era nga balabiseeko we batyo naye kyentegedde nti balina akayimba ke bali mu kufumba omanyi bano bo mumanyi ekintu kye bafumba kibeera kiwoomu nnyo nyini ddala era we banaakata nja kujja ate mbategeeze nti munnange ba Bruce eri bazzeemu okuta
akayimba akalala kale bwe tweyongerayo ne Umarukiseka mwina maaso wano ono ye ng'atuusa okwemulugunya kwe kw'otadde n'okutya oluvannyuma lwa General Muhoozi n'abantu be okujja ne bagenda ku kitebe kya Nuupu e Makerere Kavule ng'ate abantu abo abasinga mbu bajja beesabise nga feesi zaabwe tezirabika. Agamba bwe baba nga baali bazze ku kituufu lwaki baakweka feesi. Kale nina kubanga mubatuusaako maaso wano nammwe ate musobole okumwerabirako then tweyongereyo n'agaleero. Yagamba nedda bino byo tabisiimye. Mbadde nina akantu ke njagala okushealingako nammwe bannayuganda mwenna. Waliwo ebigenda mu maaso era omukulembeze alina vidiyo gy'ataddeyo nga Muhoozi yakyalirako okwo ekitebe kya NUP oba yagendayo okwo bye baali bagenza okukolayo byonna Mukama yamanyi. Naye nina akantu ke neegendereza ku bantu bonna abagenda ku kitebe kya NUP nga bali ne Muhoozi. Buli omu yali yeesabise. Nga buli omu yeesabise olwesabika lwonna. Nga teri ayagala kulaga wadde feesi ye. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti nabo bakurimino. Bakimanyi nti nabo bakozi ba bikolobero. Osegedde ntunuulidde abakuuma ddembe nga batambulira mu ggwanga nga beekweka. Ng'ate futu soja munnayuganda ayambala people power ovulo n'akulaga nti ye kamera zimutunuulira buli kimu newankubadde akimanyi nti bantu mmwe muli batugumbuza era mutugumbula. Naye n'asigala ng'agamba nze siri muzzi wa misango. Naye abantu bano bakimanyi bulungi nti bazzi ba misango, bakimanyi bulungi nti bakozi ba bikolobero. Y'ensonga lwaki bonna batambula beebwalabwala. Ntunuulidde abantu bonna abawerekedde Muhoozi oba babadde batambulira ku Muhoozi newaaba Mujaasi. Nga waba tataddeeko masiki ayinako akakookolo. Bwaba tataddeeko masiki ayinako akakookolo. Bwaba tataddeeko masiki ayinako akakookolo naye nga beeyita bakuuma ddembe. Olina mutabani weyeeyita omufuzi w'eggwanga lyaffe Uganda. Okategedde? Yes. Awo we mujja okutegeerera nti n'abantu be muwagira bennyini nabo bye bakola babitya. Bamanyi biyinza okubaddiza backfire. Y'ensonga lwaki batambula beekweka. Kiki ekyali kwekwekesezza nga gwe mukuuma ddembe mu ggwanga Uganda? Lwaki otambula weekweka bw'otyo? Bonna beesabise bonna bali bati. Osigedde bamanyi nti bakolobezi, bamanyi nti bakozi ba bikolobero. Okategedde? Bamanyi nti bakozi ba bikolobero mu ggwanga. Awo nno weetuli bantu bange era nga ye Kiseka Umaru si mumativu yadde n'akatono n'abantu bano ate abajja ku kitebe kya Nuupu e Makerere Kavule. Agamba bwe baba nga baali mu mikono mituufu lwaki bajja beekwese nga feesi zonna bazisibye. Nawe osobola okumpa endowooza yo wamaawo mu comment section. Nze sibimanyi sibiriimu naye yeebuuza lwaki bajja nga feesi bazisibye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nenga ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taata Kimbowa ye bw'atyo munnange bwe yalabise. Nange abaana bo babeera ne content. Omwana yazannyidde ddala akantu n'azijukiza omukadde gwe nasanga omusiraamu. Nange kino nno kyanyiizizza abantu abasiraamu bamugambye Kimbowa bakwagala nnyo naye munnange oba ng'otandise okumanyiira bw'oti eddiini yaabwe nti ekyo tekigenda kukola ngenda kubanga batuusako wano akatambi nga bwe byabadde byonna ate male nkongereyo. Soba salamu alaikum. Salamu alaikum. Allahu Akbar. Sob, how are you? Warakalo.
Swab, where are you going? Allah. Katonda wange. Ramadan. Bwatyo munange Taata Chimbowa bwe yalabikako kati kino nno kinyiizizza omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi era amuweereza message ngenda kubanga mubatuusaako maasa wa mugambye Taata Chimbowa ng'oyagala obulamu n'eddembe ng'okyayagala okubeera omulamu okubeera obulungi mu nsi muno weesonyiwa eddiini y'Abasiraamu nti Abasiraamu mukwano asobola okukola ekintu kyonna ku lw'eddiini ye ngenda kubanga mubatuusaako maaso wano ng'ate ayongera okumulabula then tweyongereyo ne Bobi Wine ng'ate Chimbowa gwe obadde wazannya comedy. Nze comedy wa mwagana akakana ko kosibo gunde empya akakana. Akalinga balumbeza akatagwa mu lujozo olumu. Naye ebintu by'okutandika okujeregerera Abasiraamu nze manya Abasiraamu. Nze nkwedde Mbasiraamu mpangalya Mbasiraamu. Abasiraamu be basajja abagabi. Be basajja abalina sente zaabwe ziriko omukisa. Teri Musiraamu akwa sente. Ffe tube abasakasini mikwano gyaffe. Bafuka baganda baffe sina mikwano. Bamisi gundu bafuka baganda baffe kubeera gaba sister gwe njangwe waka kiche ekigala naye kati nakwabanga ko n'abasajja abo basajja ekikwatagana n'eddiini yaabwe abo amisi gundu Omusiraamu ekikwatagana n'Obusiraamu mulalamu bajerege nga tebali mu sawumu oba musana mungi it's okay. Hello, what song? Fulufiga bwatyo munange bwalabudde Taata Chimbowa amugambye akole ebirala oba sekyaddeyo mu content we ow'okuba kali akaana ka Chimbo naye yeesonyiwa ebintu by'Abasiraamu kubanga tajja kubisobola munange era bwe tweyongerayo olunaku olw'ejjo omugenzi Honorable Segirinya Muhammad yasomeddwa eddwa era nga wamma abantu baabaddeyo ddala n'abayitirivu era nga kwe kwabadde ne Honorable Nalukoola bangi abaabaddeyo munange ne Kannagirinya bambi kaabaddewo awo Kannannya kakazi kati omusajja Alex ke yali awambye yawamba akaana sibo n'agamba mbu omwana baamubbye naye tamanyi gye yayitidde so kumbe yamuwambye bannange kaadi obukulembeze buno bukozesezza abantu obusolosolo nenga embeera bwetyo bwe yabadde bwenkongerayo ewa Chairman Nyanzi maaso awo nina Abitex nga ye anakati akyabuusabuusa okuwambibwa kwa Chairman Nyanzi ebintu no bino bibadde biyiseeko bakati weeks emu obanga weeks bbiri naye ye abikomezaawo agamba nedda tebiggwa bityo ye tannabakukkiriza ayite wannyonnyola abantu wa gye yali abulidde kubanga baali tebamuwambye kakati bamukwatira okubbiri bayite n'amasasi ganyooka n'amala n'ababulako ng'olinga atali mumativu n'ebintu byenkunnyonnyola kakati bw'okolanga ebintu kooti y'abantu neegana okubigula oba olina okutuula mu nsi olina okutuula mu ntebe yo wekansulinge ekisooka Chairman Nyanzi yaliko chairman wa NRM Mukamwokyo era akuze ensi yonna nemumanyi nti chairman nze mujjukirako ekintu kimu nti yafunako ttende wa Ssebaggala nga yavunaanyizibwa kujjayo baana naye obuggulu bwa Chairman Nyanzi ng'amanya nti ekivvulu kya Abitex amumanyi n'essimu agiina n'alyoka avuga emmotoka ekiro 9 ng'agenda asala banners ng'asala banners yatubonyaabonya Chairman Nyanzi oyo alina omululu n'omutima gwesi mutuufu Chairman Nyanzi neewuunya ebbanga ly'amaze nga chairman atasobola kwogerera luzungu dakiika 5 Chairman Nyanzi bamubuuza ekibuuzo eky'Oluganda ne kimulema okuddamu. Chairman Nyanzi atasobola kuteesa bigambo tasobola kuteesa dakiika 15 ng'ateesa mu Luzungu ne mu Luganda lwennyini musajja bamubuuzaako ekigambo musajja osobola okusoma n'otayiga. Chairman Nyanzi bamubuuzaako kadi yaffe y'NRM ogizadde amazima gakati n'ekibuuzo kyamulema okuddamu. Ekibuuzo kisobola okuddibwamu n'omwana wa P1. Chairman Nyanzi bamubuuziza ng'ali ku TV n'agamba tebankubye ate n'agenda ku CBS n'agamba bantulugunyizza nnyo n'alaga n'ekiwundu kyekigere ekiri ku kigere. Chairman Nyanzi ne bamubuuza bakubuuzizza batya n'agamba amannya g'abantu ababaddeko
abantu abali ku foreign abadde ku foreign abali ku foreign ine yagajja wanga bali banja bali ku foreign yabe Chairman Nyanzi ana amuru kugenda okwogera mu kamera abanyaga gali banji ali serious ayagala genda mu parliament of course ateseyo ajja mu chance likuwa kakata abantu Chairman Nyanzi okukwatibwake kwakubiddwa mu bituli era abalengere wala bagamba yazze akulietinge sympathy olwokuba kanokiza bwe tweyongerayo n'omukulu Abitex munange mwina maaso wano ng'ate ayogera ebigambo ebikakkali eri Bobi Wine kubanga ye ategeezezza nti Bobi Wine wotamuggyako omukisa omuggyako kikolimo otakomyeko n'amenya n'amanya g'abantu abamu abaagezaako okweripira ku Bobi Wine nga nakati buno obudde ye agamba nti bajjayo kikolimo ngenda kubanga akatambi nga batuusaako maaso awo ba mikwano era nze ndowooza muzikirize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra bye bye ne bannanga Abitex naye no nga yakweripyeko mukwano ono omusajja alagezaamu talina kyagenda kwogera abantu kye bagenda kukkiriza emusikati simuwa amagezi omanyi Bobi Wine oyo bw'otamwegendereza omuggyako ekisiraani oba omukisa ayinza okusuula okwambusa webale nnyo omuyimbi gwe bayita Gulavito Mutujju kati ngenda kubulirayo abantu abaalinyira ku Kyagulanyi abamufunako ekisiraani n'abamufunako omukisa asooka yamufunamu ekisiraani bamuyita Gulavito Mutujju owulira bulungi yamufunamu ekisiraani Gulavito Mutujju yafuna olunaku lwe yakwata mu masanyalaze olunaku lwe yakwata sementi n'amutwala ebusaabala Gulavito Mutujju kaaliyaye yakendeera ebitundu 68 ku 107 lwakigamba ekyo eso omusajja gwe bayita Alien Skin kaaliyaye ku Kyagulanyi Sentamu yakendeera ebitundu 5 ku 10 kubanga 75% yali people power yamuwanisa ne concert ye wagiraba ne byamupositinga enjuga gye yamwogerako tuli wamu kakati MC talina kyafuna ku Bobi Wine talina musenze gonna gaafuna ate okujjako okumutunuulira obutunuulizi ne bagamba ali kuki MC amagezi gemuwa ensonga yennafu nnyo ebyama byabyesigaleze abantu tebalina kye babyetaaze n'abavaayo n'agamba yakwata omwana yakwata omukadde oba abadde ayagala kunsika eriyo y'abannayuganda eriyo etya omanyi ebiseera ebisinga omuntu wabanga asirise nnyo musikati abadde asirise nga takyali nnyo mu mawulire abadde ayogera ki